Yes, nkulamusizaako nnyo mukwano gwange kubali kwekumira ku mayengo gano aga Yugi Updates TV. Inspector General wa Police Abbas Byakagaba atongozza Center y'aba Terrorism Resource Center. Atongozza Center Terrorism Resource Center. Lwaki ngenda kubanga ndukuwa mbeko ne byenkulengeza ng'omukwano gwange ali yampuliriza oli ku Yugi Updates TV ko sinzo bango tuuliza bale kwekumira ku mayengo gano abali emitala w'amayanja mbaniriza ko nnyo mwenna abali mu diaspora abula gwe atannatoyinga kukkirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko obeere ng'otoyingako ddala bulungi nnyo mbaagaliza ebisinga mu basinga. Inspector General of Police Abbas Byakagaba atongozza Center ya Terrorism Resource Center ku Center Terrorism Headquarters e Naggulu. Lwaki batongozza sente eno mu kaseera ke kamu ng'akalulu ka 2026 kayingedde ate nga mu kaseera ke kamu kwe tulabira nga abajjeeti abakwasaganya eby'obutujju mu ggwanga bikaseera ke kamwe balumbidde ekibiina kya National Unity Platform, balumbidde abawagizi wa National Unity Platform, abakulembeze we bakwatidde abaana enkuyanja n'enkuyanga ne bagalira mu makomera. Ate era mu kaseera ke kamu we baleetedde endowooza y'okutongoza Terrorism Resource Center e Naggulu. Bagamba mbu eno center edesigningiddwa okusobola okulaba ng'eprovidinga updates information ku butujju obugenda mu maaso saako ne violent eyitiridde nnyo saako n'okupulaninga okutraininga researches saako ne operations mu ggwanga. Kati gwano wenjagala obeere mukalabakalaba eno center bandibanga bagizimbidde gwe Munnayuganda kuba mu Uganda tetulinamu butujju. Okumanya nti bandibanga bagizimbidde gwe tulabyeko jeti ekitongole ekikwasaganya eby'obutujju nga kijja kikwata abantu ba bulijjo ng'era bakwatanga batujju. Kati kitwale nti eno gundi bagizimbidde gwe Munnayuganda olina okitegeera. Tebakomye okwera bagambye nti egenda kubanga efokasinga ku documentations n'okwachivinga scan experience mbu bakuliyetinga studies ezigenda okuyamba references ez'omu maaso saako n'okufosalinga agency corporations okusharinga resources n'amagezi ag'enjawulo okuva mu agencies ez'enjawulo. Singa buli agency eneebeera eri across oba nga yeenyigiramu eby'obutujju mu ggwanga Uganda. Kati amazima tebaagadde gaggamba nti bino babigudde olw'akaseera kano olw'ensonga nti beetegekera kalulu era tugenda kubalabako nga bakwata abaana baffe abawagizi baffe nga babatwala mu makomera nga babateekako ogw'obutujju kubanga jjukira nti nno oluvannyuma lwa Supreme Court okuvaayo n'egaana Martial Court, Military Court okukozesa ba civilian kati batonzeewo essiga eddala ebyo baagala okwekwasa baagala okutwaliramu abaana ng'abatujju babasibire eyo. Ekyo olina okyegendereza. Nze okusinziira ku ndowooza yange nga wendaba golowooza otya? Jangu mu comment section otangaaze eggwanga okusinza gwe kyolowooza. Webale kwekumira ku Yugi Updates TV mbaagala nnyo mweraba.